Kale, watu wa Kenya, watu wa South Africa, watu wa Tanzania, mnasemaje? Shege kitu chetu no babuza ko mwaneto egala nyo bebaza because of what you always see, and allow us this time around to twist it a little bit and do a story about Zari, the boss lady. Zari no tumanyi winyongera amanyaga matufu ye Zari Hassan okunzaro yawa ne Uganda, mwana weji weidinda era nga yagadde ko nya abantu bannyo kuli sinjaboga no yasinga okubanga muchakisa enye ya mufulu wakabi omukulu yamanyikidwa nga Ivan Semwanga chali wange meiso, rest in peace. Zari munange chadachi over the weekend he flew kunakulirwa kuna he flew back to Tanzania nga atuteyo abana be ababiri ogenda kwanga ate balaba kutata waabwe okuli omwala ngomanye nyamanyidwa nga Taifa era ngono superstar wa manyi nyo wali ku Instagram era nga yomu kwabo abana kyasinze following enene nyenyo ku Instagram. Naye amawuli agesanyu nagenda kungenda gagatawamu gega mwana mwala ono Zari okulaba muno ate yakutte kubo nakwata nadda ogenda naddira omukulu amanyidwa nga Diamond Platnumz era nga munnange ekyasinze okubanga kinkwatako ge Princess Taifa okubanga yasasidde taata we amaziga ge yakabye nga amaze okola ki okubanga alaba ku taata we. Mujukire muno omukulu amanyidwa nga Diamond Platnumz abadde naku zino takyalina nnyo mukyala gw'alaga bantu era nga abadde ali nnyo mu campaign z'omukulu amanyidwa nga Magufuli ng'akuba kisaawe ku kisaawe era nga Magufuli yamaze okuba ng'akola ki ng'awangula. So what Zari did was to fly from South Africa to Tanzania okubanga atwala abaana bano babeere nga balaba ku taata waabwe bamaze ebbanga lya myaka 2 nga tebamukubako mulubale. Era Zari bwe yatuuseyo munnange Diamond yakabya amaziga mangi nnyo era ku maziga gano munnange omwana amanyidwa nga ola bifaananyi byo Taifa oba Princess Taifa nakwata akatambaala namukola ki namusangula amaziga. Ne Lorenzo zakantu kabadde kamasu ka Diamond funirako Zari ementu izo kwa tugenda okulya nga Zari yalina olubuto olulala. Webuze Zari abakali yagenze Tanzania Zari yozasulawo mu hoteli nga tasula muno wa Diamond naswa mote Diamond namulekeri oza kati abana Diamond yabajjewo. Ngenda kulaga ebifaananyi bino mukulayira ko mu kisaawe babadde beekubiza ebifaananyi bino nga bambadde kakkala k'omukulu amanyidwa nga Bob Wine akakkala ka red omanyi kati yaka owninga era nga munnange bino yabyekubiza ng'ali ne omukyala amanyidwa nga Zari era nga bambadde engoye ezifaanagana. Omanyi eno celebrity couple ya Tabu Mukko kati simanyi buno bwala we buwulira simanyi we Masepetu naye ng'ebifaananyi yadde byonna biraga essanyu lya family eyawamu ko yadde ayambadde engoye nga bonna bayambadde engoye za red ng'ebifaananyi biwubirawo bigenda mu maaso naye nga Zari yewe twogera mutaka nnyo mu Tanzania era nga kigambibwa okubaamu no tabloids ziraga muno bana babiri bali mu kugezaako gye tuyita reconciliation bagezaako okwetonda babeere nga bakola ki nga baddiŋŋana okulaba muno bakuza abaana baabwe naye nga yo parenting duties zatandise dda eri omukyala amanyiddwa nga Zari Hassan neri omuvubuka amanyiddwa nga Diamond Platnumz. Newankubadde muno Zari yagenda okuba nga ava mu side ze Tanzania yali takwatagana bulungi nnyo na maama wa Diamond Platnumz. Ebyo byonna tujja kuba tubigendamu later on naye kyetungezako okugamba muno watya Doris watya nga Dr. Hamza Sebunya akutte nawayo kawiki kamu n'akawa Rema n'agendako ewedirisa musuuza bakune bakuza ku mwana n'amutwala yatulisita amulabeko oza kiyinza kuba kiti teriyinza kuba ssanyu. So nze mpadde nsaba n'obwewemboofu obwa waggulu omukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza Sebunya Ssebo nkusaba okkirize oweeyo Rema ennaku 7 agendeko esseguku oba emakindye ku big talent omukulu amanyiddwa nga Edisa Musuuza kwa Edisa Musuuza kati wali mu ggwanga bakuze ku amaalo Musuuza omwana alabe ku taata we ne mama nga bali wamu mu nnyumba yemu twanga biba binyuma Lawrence kyoza kibeera kitya oza tuyinza onyumirwa so byebyo yeyo kale katukomaawo okisi Lawrence katukomaawo naye nga Zari tukwagaliza bisinga ne mwana muwala ne mwana munenze amanyiddwa nga Diamond Platnumz mukama abakwatireko mulekere nnyo muno mukikwasaganya mu mbeera ng'ezo ewatali kutya fever ewatali byebimanyi. Anyways, subscribe to Celeb Jazz with Kings Nisa so kwanga okola akasaganya mu mulimu guno okutugutwale mu maaso mayinaniza wande Kings of Lawrence akamusuuza ne Reba kamunyumidde naye katukole mbwe tutukomewo nga tumaze okola ebifaananyi bino.